bufi naye omulimu gwakola bakyala nga wamusanzeeko mu field. Abasajja olwaleero abakyala njagala mutegeere nti ssente ziva wala nga tulabira ku Ronie ono gwenkyazza olunaku olwaleero. Tulaba ebigundi ebimotoka bino ebiriko Nabugabo Updeal, ebya KCC, ebya Kasasiro. Ne tulaba abaana abo abali ku Kasasiro waggulu nga basindika ebisasiro, balonda ebicupa. Ne tulowooza nti oba tebanaaba, oba tebalya, oba tebalina life. Twagala tutegereko ku bulamu bw'omuntu akola mu Kasasiro ono bubeera bufaanana butya. So Ronie azze okutubuulira engeri gye yava mu kyalo n'ajja n'atuukira mu motoka n'atandika okuba ng'akola Kasasiro paka kati CEO. Pozi ate naawe alina muganda wo sayidi eyo ng'ali eyabonaabona tomanya. Oyinza okwewola idea n'ogamba waayi kantandike. Abannayuganda tulina ekizibu kimu, tunyooma emirimu. Banaye tonyooma ne bw'olaba just omuntu ng'ali awo ayina obuntuntu bwakuŋŋaanya tonyooma because you don't know who that person is going to be in the future. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga nnyabo ndi bulungi. So basically wete motoka ya Kasasiro bwebera efaanana. Yes, wete bwefaanana. So abayoka ezimu ng'endala eri bulala ng'eri eringa erina ekinnya bweti. No, oluggi luno bayinza kubanga tebalugudde then nga bamuyisa mu mbiriizi. You understand? Yes. Okay. Yes. Kati wano baba tebaguddewo. Kati wano baguddewo lwokuba nti they are just starting. Kati wano aba atwanguyira okukola ki? Okuteekayo. But bw'aba amaze okulinnya waggulu tugenda kuggalawo tube nga tumuyisa mu mbiriizi. So tolemeza wano soko gulewo. So wano tuteekawo nga tukyatandika. Then bwemala okujjula tuggalawo ne tutandika okumuyisa mu mbiriizi. Kati bwe tutuuka mu mbiriizi tuba tugenda tandika mu mbiriizi. So wali omuntu aba akwatamu bw'oleeta ekiveera ng'akikola ki ng'akikwata then ng'omusindikamu nga kigendayo munda. Much. Otambudde ezo zonna 7 hours. Otuuse bwe watuuka ng'obwongo bwo bugamba nti ki? Nze nali mmanyi nti anti ngenda kumusanga ku kkubo ngaawe. Nga bw'abeera. Yes, kyali kirowoozo kyange jjuke nali nvudde mu kyalo nga sobola kumanya nti oba balina gye bazimba oba gye balina gye bapangisa oba balina gye babeera. Kati nze mind zange zaali zirowooza nsobola okumusangawa. Anti yali ku ludda lwani lwa dadi lwa mami? Ludda lwa dadi wange. Kati buyambula. Watambula paka Jinja oba bakulaga Jinja road n'otambula ku Jinja road? Nange nentambula nenkola ki? Kati oba simanyi oba natuukayo oba saatuukayo, I don't know. Watambula obunene nga bwenkananga gundi kyonna nsonyiza. Kuba nze kye mmanyi ku ssomero twatambulanga mayiro 7 okuva ewaka kagenda ku ssomero. Kati bwe natambula nze nga nkooye nendowooza nengamba ndowooza sirina wala wenkola ki? We neeyongera nenkomawo. Watambulanga bbanga lya how many hours? How many minutes? Ekyamazima nyinza kuba natambula kuba nazuukuka ssaawa emu kuba jjukira ssaawa emu by then obudde ssaawa 12 bwa butandise okusasa. Kati natambula like 7 hours nga bwe nnyongeramu ku bantu. But kyenjagala okugamba nti fe abakasasiro tusanga challenges nyingi. Abantu abamu tebaagala tutuuka kumpi, abantu abamu batwenyanyala, abantu abamu tebaagala kichwali natulabako, abamu tebaagala okwogera naffe. Oyinza kuba ng'oli mu kuyoola Kasasiro, especially ng'abawala campus girls abavubuka, oyinza kuba ng'oli mu kuyoola Kasasiro n'amuwandamu. Ng'oli mu kuyoola Kasasiro. Oyinza kuba ng'oluusi ng'oli mu kukola oba oli muyozi wa Kasasiro nakutwalina client nga buli lunaku atukyusa direction we tulina oyita. Muyite eri abaana bange temubasiga Kasasiro naye nga ffe abalongoosa. Ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbagamba nti Ramadan Mubaraka. Abasiraamu mwebale kusiiba ekisiibo twakiyingidde. Tebazaalowo ekitiibwa okubeera nti twakituuseeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo okundaba, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okufollowinga.
njagala okwebazaako mwenna abampereza bu messages bwa happy birthday. Thank you so much. Sina wensobola kubebaza ne mbamalayo. Abaana bali mu timu ya Hadija Kigozi, Majega Hadija Kigozi. Thank you so much. Mpoza ate n'abalala besigenda kubeera nga njogera ku mpewo nti nsimye nnyo nsimidde ddala. Bajjukiza nti baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi tulina offer mu kisibo kino. Tukusaliddeko 30% discount je tuwadde buli muzadde agenda okubeera nga aleeta omwana asoma omulimu gwa barista. Jangu oyigirize omwana okola coffee. Ate nga kati tulina ne lessons empya. Tuyigiriza abaana okola cakes, okola ice cream. So kitegeeza nti bw'oba okoze restaurant ogenda kubeerawo wali eri ne gundi ne cafeteria mwokolera ne cake. Abantu nga bajja ne bakola orders za cake ez'embaga. Imagine ng'ewiiki osookola cake y'embaga obukadde buna. Naye ng'otudde mu nnyumba so gwe Kadaama tofiira mbwa Kadaama genda ku Roast Coffee Academy weewandiise osome. Okusoma kuli very cheap. Naye ate ng'ofunamu kinene nnyo. Baganda baffe aba Speed Express Tours and Travels Company kakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Aba HK Transport Services we tulinnya okubeera nti tukukima ku kisaawe n'okudropinga gwagenda e Bulaaya. Beera ng'otukubirako ku ssimu ezo zolaba wamanga obukinge naffe. Abaana abajja mu inbox yange nga mukola inquiries bakwana tetu dropping mu byalo. Tukoma mu Kampala. So if you're going around Kampala, beera ng'otukubirako ku ssimu. Tujja kuba tukukima bulambalamba. Olwaleero ninaawo omugenyi. Omugenyi ono omulaba nga bw'ali smart. Jona tulaga omwana attu. Ali smart okufa obufi naye omulimu gwakola bakyala nga wamusanzeeko mu field. Abasajja olwaleero abakyala njagala mutegeere nti ssente ziva wala. Nga tulabira ku Ronie ono gwencha zonna ko ralero. Tulaba ebigundi ebimotoka bino ebiriko nabugabo updeal, ebya KCC, ebya Kasasiro. Ne tulaba abaana abo abali ku Kasasiro waggulu nga basindika ebisasiro, balonda ebicupa. Ne tulowooza nti oba tebanaaba, oba tebalya, oba tebalina life. Twagala tutegereko ku bulamu bw'omuntu akola mu Kasasiro ono. Bubeera bufaanana butya. So Ronie azze okutubulira engeri gye yava mu kyalo n'ajja n'atuukira mu motoka n'atandika okuba ng'akola Kasasiro paka kati CEO. Poza ate naawe alina muganda wo side eyo ng'ali eyabonaabona tomanya oyinza okwewola idea n'ogamba waayi kantandike. Abannayuganda tulina ekizibu kimu tunyooma emirimu. Banaye tonyooma ne bw'olaba just omuntu ng'ali awo ayina obuntuntu bwakuŋŋaanya tonyooma because you don't know who that person is going to be in the future. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga nnyabo ndi bulungi sina tabu. Wasiibye? Basically saasiibye naye njagala okwagaliza abasiraamu of course nina mikwano gyange basiraamu ate of course nawe oli musiraamu so njagala bagaliza ekisiibo ekirungi mpozi n'okuyozayoza nti olunaku lw'amazaalibwa. Oh, thank you. Thank you. I wish you a happy birthday. Amanya n'eddoboozi bampita Ronie oba Ronie Kasule Junior. Ronie K. Yeah. CEO Gogakos oba Community Garbage Collection. That's my company. Yeah. Ndi muyozi wa Kasasiro. Yeah. Webale kola. Together. Tulaba abaana nga bayola Kasasiro tulina empisaamu gye tubayisaamu amaaso. Ne ba girlfriends ziba neeno. Wakulaba ng'oli eyo oli mu kuyola Kasasiro tayagala yadde n'okumutunuulira. Yeah, basically abantu abasinga obungi batunyooma batwenyanyala abamu tebatwagana tutuuka kumpi just because ntulo okuba mu Kasasiro. Naye ekibafuula smart ekibafuula nti hygiene yaabwe eri healthy, obulamu bwabwe buli healthy, faba buyimiriza okubanga tuli healthy because I even remember yes of course ndowooza I think I remember even mu COVID period yetu baddemu ya COVID-19 twali bamu kuba essential workers basigala nga tukola kitegeeza nti yes mwasigala mulina mu kasente akasente mami tekaali munaye nga of course ng'olina okukola kubanga omuntu yali takola ku mulimu avuddeyo tasasulwa takola ki naye nga of course Kasasiro olina okukola ki olina omuyoola nga mumuyolera bwereere tetwamuyolera bwereere naye nga of course bakilante baffe kasente katono ate nga of course twali tulina okubeera patient ku bakilante baffe ng'olina okumugumiikiriza kubanga naffe embeera twali tugiraba nti tiyali nyangu so embeera bwe yagenda ng'etereera batusasula yeah.
bannange ndi ne Ronie abakyala njagala okubalaga nti nga tonnaba kusaba mwami wo ssente kumuteeka ku pisto njagala ssente za nviiri njagala ssente za kola njagala ssente za kino nakiri ngulira data ngende ku tiktok ngulira iphone 7 ngulira iphone biki olina okusooka n'omanya omulimu baawo gwakola emirimu emimu si myangu nga Ronie ono okuva lwe yava mu kyalo n'ajja e Kampala n'ayingira Kasasiro right now he's a CEO ate nga tumuleese olwaleero abeereko n'engeri gy'atuzzaamu ku maanyi wajja otya e Kampala? Banzaala Kagadi ndi musajja munyoro najja mu Kampala nga maze okuva ku ssomero nga ebyokusoma bigaanye so nentuuka ku ssomero nenzija e Kampala nga maze okulaba fiizi takyaliwo ng'obulamu bugaanye nenga nsalako kantandika obulamu obupya notandika obulamu obupya ewammwe mwali temulina ssente bulungi nga mama wo talina ssente? Ssente zaaliyo naye nga bw'omanyi luusa omutima ogw'okuweerera bamu tebalina mutima okusobola okugamba nti kamperera omwana so ffe bazadde bo baagaana bugaanyi okuweerera? Yes tebaagaana naye omuntu mubaamu omuntu nga tayagala so nobwomusaba obutayagala n'okugaana njawulo sheerya walimu kubanga oli okugaanya ddala nakugamba sigenda kukuwa then okubanga tayagala asobola okukwejjako bwe baba bakubanja mitwalo ebiri n'abanga azifa kuwaddeko 10 osegeera like tebakumalirayo fiizi naye ng'ate ssente baziina. Yes. So mami wange yali agezaako oluusi okola ki kusasulira luusi alimye emmere n'atunda awo emmere n'ensuga zaake ey'okulyamu n'atunda n'akusasulirayo ate nayo oluusi bw'asasula oluusi tebikola ki tebiggwayo bwe baba bakubanja luusi ku fiizi wa mitwalo 15 asobola okusasula ku nga 8 kwegamba ne weetamwa so twatuukanga oluusi okola ebizaamu tolina examination card tolina miru card abasomesa bafuluma abalangira gwe bakola kiso nempulira nga bintamye nensalako nenziruka nengamba kangende ntandika obulamu obupya nenzije Kampala. Wali odduka e Kampala ng'olinayo abantu? Nali sina gwe mmanyi naye kyenzijukira nti mami waffe yatugamba twali tulinayo anti waffe ng'abeera Jinja so nze njajja nga simumanyi naye nze najja nga bw'omanyi omuntu otambudde stress zikukubye oli nentambula nenzija nga sinayo kitundu kyemmanyi nawulira yatugamba yabeera Jinja so nentambula nenzija nembeerako mu Kampala nentandika okubuuza ekubo ly'Ejjinja yes kati bamu ne bandago ye Jinja road kati yo nengamba oba ntambule oba nkole ntya nesooka nensulamu olunaku olulala awo kati mu tawuni omwo oluusi nalaba nga abasuze ku mabalaza nange kati oluusi nga nfuna wenkola ki wenekako kati lwali lunaku lumu ndowooza nsuzeemu nga nnaku 2-3 nga sina kyakulya nga sina kyakola ki so nengamba kantambule nentambula mpola ng'amanyi luusi ngenda musanga mukuba nkole ki mutegereze nali mmanyi gyatugambe Jinja katundu katono bwe kati nentambula nengenda n'ebyamazima yambula kati buyambula watambula paka Jinja oba bakulaga Jinja road n'otambula ku Jinja road nange nentambula nenkola ki kati oba simanyi oba natuukayo oba saatuukayo I don't know watambula obunene nga bwekananga gundi kyonna nsonyiza kuba nzi kyemmanyi ku ssomero twatambulanga mayiro 7 okuva ewaka kagenda ku ssomero kati bwe natambula nze nga nkooye nendowooza nengamba ndowooza sirina wala wenkola ki weneeyongera nenkomawo. Watambulanga bbanga lya how many hours, how many minutes? Ekyamazima nyinza kuba natambula kuba nazuuka ssaawa emu kubajjukira ssaawa emu by then obudde ssaawa 12 bwa butandisa okusasa kati natambula like 7 hours nempulira nga nkooye otambula ogenda Jinja nga ngenda Jinja tolina gwogenda kusaba amazzi ga kunywa twamanyira eri mu kyalo oluusi osobola okusaba neiba amazzi g'okunywa nga sina kyakukola ki nga sina kyakukola so kyenasobola nengamba kankole ki kanzireyo e Kampala nenzirayo remember nange nali njagala nnyo osoma ne mami waffe nga ayagala nnyo tusome ate mami wange nali mugambye kiki kyenjagala osoma kubanga buli mwana jajjanga n'atubuuza otambula kankuzeko emabega otambula for 7 hours ogenda Jinja notuuka katugambe
Jona omuntu okutambula ebigere for 7 hours okuva mu tawuni ayinza kuba nga atuusenga wa ng'erugazi mukono 7 hours zonna nze ngamba like ayinza otuuka erugazi for 7 hours okuva ku makya paka saawa mpaka saa 7 alayika yatuuka erugazi oba kale nga tonatuuka erugazi awo akala akali awo wa Kitega I think so because 7 hours are really much otambudde ezo zonna 7 hours otuuse we watuuka ng'obwongo bwo bugamba nti ki nze nali mmanyi nti anti ngenda kumusanga ku kkubo ngaawe nga bwabeera yes kyekyali kirowoozo kyange jjuka nali nvudde mu kyalo nga sobola kumanya nti oba balina gye bazimba oba gye balina gye bapangisa oba balina gye babeera kati nze mind zange zaali zirowooza nsobola okumusangawa anti yali ku ludda lwani lwa dadi lwa mami oludda lwa dadi wange yes kyenakola nenkomawo nentandika okubeera omwo remember nga ndaba oluusi abantu bambadde bulungi bagenda mu ofiisi kati nga ntandika okujjukira ebitabo byange byendese ku ssomero ebintu byange byonna byendese ku ssomero actually nakaabira like for like 2 days nga maze okuva ku ssomero cause nalina target nange gyenjagala kuba nali njagala okusoma I wanted to be a reverend father at the same time to be a journalist. You wanted to be a reverend father and at the same time ngoyagala obeere journalist. Yes. Of course. So lusi nalabanga abantu nga batambula bagenda mu office nga mpulira ennaku. Sibe batazaala. Yes. That's who you wanted to be. Yeah. Nagenda kunokola interviews nensibula mami wange nemugamba dadi ngenze kola ki but dadi wange talina kiyatuddamu so nakyakola I had to quit nengamba bwabaganye let me do mascom nendemera waawo nga nkosa bwongo bwange bayithawo n'okutuuka eyo because I stopped in senior 5 syllabus ya senior 6 yonna nyali ngimaze nengamba let me push pokinaba kifudde ekijavaayo so let me go and do mascom naye byagaana so bwe najje Kampala mami wange nakubirako yekka nemugamba toyogera naye ndi bulungi nentandika okutoba nentoba mama we teyakubuza nti kati oli e Kampala osula naani obeera naani? No, mami wange yali antrustinga nnyo Ngalowooza oliwa mu bw'okukutrustinga nze namugamba kyomanya ndi bulungi nina gyendi namukakasa bulungi nga bw'okakasa omuntu ya yes alimu okweraliikirira kozi nze oluusi abamu baali bagamba nze oba ndi kasiru kubanga every time nabeeranga ne mami wange kati buli kintu kyonna kyemugamba noma mulimbye ng'akkiriza of course nyali saagala nnyo akole ki okweraliikirira nemugamba nina gyendi nenge byadda nali mbonaabona nga tulya ne ku luusi ebintu awuli abadde ali ekintu nakisuula awe nga byetulya so obulamu si bwangu abantu abamu balaba sometimes people bajja ne batestifying ne bawa obujulizi oli nagamba natunda ng'opaani natunda ng'ebinyoobwa but in most cases kiba kituufu so obulamu bwange nvudde wala nalyanga ku kkubo naye omuntu bwe nkimugamba ssaawa zino nti nange nsobola okulya emmere y'3,000 tasobola kiikiriza naye nalyanga ku kkubo luusi n'okugibba ng'ogibba kati madamu oli bubi okitegeera oli bubi nga tulina kyakkola kati bw'obala oli oluusi bamuleetedde emmere ng'okola ki nga bw'omanya abaana ab'ettawuni abaana ab'oku street ng'ogifunawo obulamu busobola okutambula bugende mu maaso so nagenda okulaba nga sina kyakkola sina mulimu sigenda continuinga mu ekyo so madamu omuntu bw'akunnyonnyola n'akugamba gy'avudde oyinza obutakkiriza naye abantu abali successful basobola okukitegeera ya so obulamu si bwangu nenyingiraawo natandika okulaba ebimotoka bya Kasasiro nga bikola mu tawuni yawo nga what should I do nga sina connection yonna kati nga omwana atandise okumanyamanyira mu Kampala nenfuna drive omu nemuyimiza nemugamba mukikola muti abiki nantwala mu kampuni
bambi yan transportinga ku transport yowe nantwala ne bampa omulimu for the very first day nafuna nusu kasanvu nendyako 2,000 nendyako 10,000 sina gyensula kati nfunye omulimu kati eri ku street nvuddeyo nsula mu mmotoka ye mmotoka eya Kasasiro remember muntu abadde asula bulungi mukyala ewaka ntandika okusula mu mmotoka emala kudampinga Kasasiro kati nze bwe buba buliri nembeera awo ntandika okukola the third day nazuuka saa 7 gwa kiro remember nali njagala nnyo okukola nazuuka saa 7 gwa kiro nensanga abasirikale ku round y'ekyebando nebambuuza olagawa gulo nafuna nina ovolo eriko Kasasiro nembanyumira bulungi nepandika nebangamba naye toddamu kutambula kiro kati olunaku olwokuna olwo nakola nengulako essaawa bina ebisaawa ng'ebyabaana abato tandika nkukwata obudde kubanga nali suppose okutuuka ku mulimu ssaawa 12 z'okumakya yes so netandika okukola mpolampola bwenakola omwezi gumu nenfunayo akasente nempangisa akayumba ka 7,000 netandika okukola mpolampola kati nfina mu kayumba nange kati nsasula Land Road 7,000 nenkola ki netandika okukola nguzeyo akafaaliso nguzeeyo kasuuka netandika okukola kati kampuni yatuuka negaba zones byagaba zones waliwo abantu bangi abaali baagala abantu kati nze waliwo omwami bamuyita Serubulwa eyampa omulimu nenga madamu nga bimenya kati natuuka nengamba awo twayingira mu lockdown by the way nendaba abantu tebatuwa sente tubeera ku motoka abantu 2 abamu oluusi tebakyalina Kasasiro nengamba what should I do nendaba abavuka tuli bangi abaana ajjukira abaali ku ssomero kati baali bazze mu byalo nga tebakyakola abatandise okubba nengamba what should I do nengamba if I start my own company and I employ my fellow youth so kyemmanyi kisobola okukola nenvaayo awo baali banyaze n'emyezi egi 3 batusasanga 15,000 batuuka ne batusala mu lockdown batandika okuweza 12 nenvaayo waliwo omwami yali abeera mu kigo Wentinda nenga nemuwa idea bwenamuwa idea nagibayinga netugenda mu bond netugula mmotoka mugula mmotoka yine ntandika ogisupervisinga kati ntandise okuvaamu netandika ogisupervisinga nga nange bwensensitizinga abakiliant njagala kutuukiriza kiri ekirooto kyange I want to employ some people abaana nga bali ku kyalo nga bangi remember that time nga abaana abawala bafuna embuto abavubuka nga babba kati nenfuna olunaku lwange muzeyi nemusaba olunaku nemugamba ngenda kukolanga ku Sunday njagala nfuna abaana bensobola nange okola ki kuwa ku mirimu kati bwe kula mu fields endala sente ze nga nzimuwa ku Sunday nga nange nfuna abaana benkola ki ab'omu kitundu kyange bempa emirimu nga buli lunaku olina okumweza 5,000 nosasula driver nosasula n'emmotoka ne muzeyi nali namusasulanga I was supervising his truck netandika okukola netandika okukola awo kati abaana batandise okummanyira ntandise okukola ki okubawa ku mirimu nga bwe nnyongeramu ku bantu but kyenjagala okugamba nti fe abakasasiro tusanga challenges nyingi abantu abamu tebaagala tutuuka kumpi abantu abamu batwenyanyala abantu abamu tebaagala kichwali natulabako abamu tebaagala okwogera naffe oyinza kuba nga oli mu kuyoola Kasasiro especially ng'abawala campus girls abavubuka oyinza kuba nga oli mu kuyoola Kasasiro n'amuwandamu ng'oli mu kuyoola Kasasiro oyinza kuba nga oluusi ng'oli mu kukola oba oli muyozi wa Kasasiro nakutwalina client nga buli lunaku atukyusa direction we tulina oyita muyite eri abaana bange temubasiga Kasasiro naye nga fe abalongoosa you understand so ekiti kyanditulumya nnyo naye singa ati soyogera naffe bulungi abamu oluusi batuboggolera bogolezi so oyinza kuba oli kati like oluusi osabye emmere mu restaurant oyinza okuyingira mu restaurant abantu bonna ne basituka ne bavaamu
nga kiki ng'oyingiddemu ne uniform ye ya Kasasiro. Yes, jukira bwe mulina luusi mulina trips 2 oba 3 olina okufunayo kalanki kitegeera. That's why nti abaana abamu aba Kasasiro balemera nnyo ku kikomando. Why? Nti bayingira mu restaurant abantu bonna baba bagenda fuluma. Kati mu kifo ky'okufulumya bakasoma booli osalisa kikomando chapati zo 3 nnya n'olya n'ogenda n'okola ki n'onywa amazzi n'okola. You understand? Nenze kyenjagala okugamba nti naffe aba Kasasiro gwe mulimu okusobola okudisciplininga omuntu. Olaba bano abakola ku manda ab'amasanyalaze, there's the how they behave. Ne Kasasiro gwe mulimu ogushapinga omuntu, gwe mulimu ogudisciplininga omuntu, n'abantu batwenyanyala nnyo. So abantu tebandibadde batwenyanyala. Nange nga bwe natandika naye simanyi nti nange nsobola okwambala oluusi olweru omutwalo. Naye simanyi nti nsobola okwambala t-shirt ya nusu kasanvu. Okitegeera luusi ebimutwalo nanga bulonzi mu Kasasiro musanze oli asudde by'oba oyambala. But nze nandibadde ngamba abavubuka tulema okunyoma emirimu. Though how you papers you have, oba graduate oba olina diploma, you have a degree oba you have what, naye as long as tona bakufuna ekintu kiwasomerera, please be humble. Kola omulimu gwonna oguliwo. Kuba sawa zino kyemmanyi, if I set up nenkola company negejja, I can even employ the graduates. Because you can employ the graduates to work ku Kasasiro, bakole ku Kasasiro. Banakkiriza. Nyinza obutemployinga to load Kasasiro. Naye there are some other sectors. Accountants. Ne babala ebitabo. Yes. Okay. Ba marketeer, operations manager, supervisors, drivers. If at all I have a truck, because right now sina truck, mpangisa bupangisa. Naye bwe mba nfunye truck, nti nsobola ku-employinga driver, nsobola ku-employinga baloaders, nsobola ku-employinga supervisors, nsobola ku-employinga operations managers. You understand? So it depends the areas that ze nkolamu. Ekyokubiri, situnuulidde kubeera mu Kasasiro wokka. Njagala kyenlaginga. Waliwo kye tuyita home and compound maintenance. Nga tulabirira amaka, like slashing, washing iron sheets, washing carpets. You understand? Waliwo okusprayinga. So ebyo byonna tusobola okuemployinga abantu nga balina mu ku bitabo, kubanga you have to communicate to the customers. Kati nze nkolera abantu banjawulo. Nkolera abazungu, nkolera abayindi, nkolera abachina, nkolera abanauganda. Singa nali simanyi mu kazungu akatonotono nandibadde sobola kukola ki? Yes, kitegeeza nti bwe tuba tukyenlaginze tuba tusobola okuemployinga, nsobola okuemployinga by the way abansingako, though I'm the director. Nsobola okuemployinga abansingako. Abaana banene abayoola Kasasiro ababeera ku mmotoka obajjawa? Abaana abamu ba mu kitundu, abamu basobola okujja buzzi nga basaba omulimu, abamu babeera mu kiteezi nga bo weebali stand by. Nga bo bakola Kasasiro. Mubasasula mutya? Bafuna batya abo abaana? So loader kisinziira. Kati nze nganzi. Yes, loading. Yes, abasitula ng'ateeka ku motoka. Loader kisinziira buli omu nga bw'akolamu. Kati nze nganze buli loader bwe mba nfunye olunaku, kuba I work every Sunday, bwe mba nfunye buli loader nsobola okumuwa 10,000 5. Yes. Mubeeramu n'abantu abakilenti besitakolera bentakolera lisiiti. Bw'aba amuyise nti agenda kumuwayo 5, mugamba genda omuteereyo. Okiwulira? Kitegeeza olunaku asobola okunyuka n'emitwalo egi 2 oba mu kitundu ekitono nnyo. Loader y'omu ne offloader oba loader abeera mulala na offloading abeera? Offloader ye driver kuba yabyo offloading okuva ku truck. Eyo truck erina okuba ng'etiipinga. Bwatuuka ku dumping site. Asitula busituzi kwati nebiyiika. Exactly. Naye okubiteekayo balina Yes, balina okubiteeka. Naye okusinziira emmotoka ya Kasasiro nga bwe yakulamu, ndaba ng'eringa erina ekinnya eri munda. Kati mwe tuyiye Kasasiro. Mugira mutya? Abaana bayingirayo batya? Tugenda kuyingirako mu field okirabe. Basically ojja kiraba kyangu. It's very simple. Oli amuwa n'amukwatamu n'apisika n'ayiwayo n'ayemputinga
n'addiza client akakutiya ke bye tusanga nga bayiye wansi tuyoola ne tuteeka akakutiya ne tuyiwayo. For healthy purposes ndabye nnyo abantu abaloadinga Kasasiro tebalina gloves, tebalina mask, tebayinza okufuna obulwadde. Kati Madam Adija ekyobulwadde kubanga nze ngamba nti nga kampani ezimu eziloadinga Kasasiro singa abaana abo mubayizaayo ng'oba gloves, gumboots, naye omwana ne bw'ogambye nti babeenyinyala mu restaurant naye womanya nti omuntu oli mu gumboots, olina gloves, oyambadde mask, ogenda tuka okwagala okugula emmere, ogenda kujjako bujja bigundi byo ojjeko ekigawuni kyosigale mu ngoye zo oyingire ofune emmere omala okole ki ofulume ebweru. Naye kati okutte mu Kasasiro n'engalo ebigere olinnyamu neki n'engato zino eza bulijjo. Safety measures zino eno muzikoze mutya okulaba nti abantu tebafuna bulwadde nga bo be mukozesa nawe kennyini? Absolutely, you are very right. Nga KCC y'etteeka lyayo bakulagira omwana alina okwambala butusi, alina okubeera ne gloves, alina okubeera ne mask, alina okubeera ne overall. Okitegeera? Naye omuntu ebyo byonna waba abirina tosobola kuŋŋamba nti alemererwa okugula emmere mu restaurant. Yes, kati naye sometimes olaba ebintu ebyo companies kati nze nga nze nkyatandika butandi sijja kulima nti oba mbiina naye tugezaako kulaba nti tubiina tubikozesezza. Naye nga kampuni ennene Nabugabo, Kasasiro, Home Clean, Binit babiina. Yes, babigabira abaana mpozi nga babimubbyeko kubanga nabo bebba asobola okugibba n'akiguza omulala nga ayagala afunemu akasente k'ekikomando. Naye kati nze nga nze nange nkimanyi nti tulina okuba nga tubiina nga tubikozesa for the health purpose. Naye kati nze nkasawo zino nga nze just tuyiya buyiya nti n'okufunayo overall nefunayo gumboots ne gloves. Naye singa mba nkoze ekintu kyange bulungi nga kiri organized kibona kirungi nti loader n'omweza gumboots pairs 2, overall pairs 2 ne element. So like that, yes. Ababeera abaana bameka abajjuza emmotoka eyo eya Nabugabo Active abagira okugijjuza abeera muntu omu? No, si muntu omu. Motoka nene kati like now Nabugabo ina motoka ziyaleese nnene mpanvu temusobola jijjuza muntu omu oba babiri, mulina okubeerako bantu nga 14 okugijjuza. Yes, motoka nnene nnyo. Then waliwo Isuzu forward n'otubeera bana kuba nange ndi mutisi sometimes nange mbeera mu field nga ntika n'otubeera bana kuba nange nsobola okukikasuka tukita kikasuka mu lulimi lwaffe. Yes, ekisasiro. I like that. So nsobola okukikasuka oba nsobola okukiweereza abantu bana forward tuba tugijjuza ate erefu kana akatono kati waliwo nga kengenda okukozesa mu field leero tusobola n'otubeera abantu 3 oba 2 tusobola okukakozesa ne tukakola ne tukajula ne tukola lutunga 2-3 abantu 2 oba 3. Yes. Okay, so kati Kasasiro mugenda mu mulonda kuva ku mulyango gw'aba customer. Yes, kati tubeerako n'omwana lusi ayitamu n'abiteeka wabweru we tujja n'emmotoka tuteekayo buteesi ku mmotoka. Yes, bano ba housemates ababeera mu nju aleeta Kasasiro ebweru baba askari. Some areas mulimu ba maids oba basikala bamuteeka wabweru, naye naffe mulimu ebikomera bye tukonkona ne tuyingira, ate mulimu ebikomera bye takkiriza abaana okuyingira nga nze alina okweyingirirayo. Yes, nga bayinza okubba ebintu. Absolutely. Bannange teriyo mulimu mubi afe abanabugabo Abdiru abaana ababeera ku bimotoka ebyo bya Kasasiro tubadde tulaba birabe. Naye nze wano ku HK Media kasito ntuukirira n'onsaba nkuwa omukisa n'ojja n'otubuulira ne tutegeera biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwo. Kati bizibu ki bye musanga mmwe ng'abasituzi ba Kasasiro ng'oggyeko okubeenyinyala? Kati nga fuluusi bwe baba kukozesa luusi sometimes akasente tekajja mu budde. 50 ze bakuwa olunaku zigaana okujja mu budde. Mulimu abasasula omwezi. Yes. Kati ye ng'alowooza nti obeerawo otya? Kati of course ayinza obutakitegeera kuba bamanyi ono plastic ono waliwo plastic oli gwe tujjamu yakolanga allowance kati yaba amanyi ekyo kibalusi kimala bwogezako munyona nti lando nako. Kati mmwe aba Kasasiro n'abakuŋŋaanya obucupa muli banjawulo?
waliwo abakunganya bano abayitamu mu kkubo then nafuwe tuba tuli ku motoka yes okufuna ka allowance ako. Obucupa mubuguza baani? Kati ekyo nakugambye nti n'abantu bangi bensobola okuweereza emirimu nti bwe tutuuka eri tulina be tuguza bwe bamala omumugula ne bamusortinga soft kutiya plastic bottles ne bamutwala ku recycle. Yes, glasses tetuzitwala. No, we don't take glasses, we don't take debris. So kati ako ka allowance ke mufuna then nolinde 15 egy'omwezi. Yes, bw'oba okoze ennaku 5 olinde 2 mulimu osobola okukola n'oyosa. Oli wa ddembe. Yes, like nganze bwe nali mu in the other big company nakamalangayo twali baana basatu right now actually bamutomera juzi ngave mukono then omba muita nkwenda Gordon twapumalangayo era abaana basookaga kutunula ku records 15 kuba twakulanga ne ku Sunday nga tetuosa and bakama bafanga batwagala nnyo. I remember twagenda ku lumunne mu company emu guy na babutusi ne batukwata bakama baffe bajja mangu lwaki nti baali batwaga twali tubakozi. Guy ya babutusi yali simu nammwe? Yali simu naffe yali ayaga tuzimu fulumizi nazitekayo nga tetutegedde kati kumbe kamera zikoze eki. Yes, but when we reported to the office baja speed lwaki nti baali batwaga twali bakozi. Okay, so kati wankubidde akasimu otubulidde ku mbooziyo omuntu akulaba ku HK Media yagala okwebuza nti ng'oggyeko okwagala otumanyisa omulimu ki ekirala kyeweetaaga? Sawa zino ekyamaanyi ekimbula mu ssaawa zino mbulwamu motoka egy'amazima. Weetaagayo omugagga akuwaayo emmotoka? Oba agimpadde buwi oba mpadde nangamba agimpadde Ronie musasule mpolampola kuba sinza omuntu afuna nnyo awo kuba nange nina abantu abanyumiddewo bangi nnyo waliwo ababeerawo nowakusanga mpayo olukumi lw'ekikomando baekyo yena oba NGOs oba gavumenti kubanga nawulirako MD KCC nga balina programu yaba ghetto youth basobola okunyamba ne bampa tracker Prime Minister. So there is the Minister of Transport Kampala. So whoever asobola okuwulira omulanga gwange guno n'alaba nti ekintu nganze omuvubuka ekintu kye ndi mukola nti kiyamba emmotoka eno bwe ngifuna nina njagala ku employinga my fellow youth si ku employinga abavubuka bokka nsobola ku employinga abantu abalala. Yeah, that's my dream and that's my humble request nti omuntu yenna asobola okunyambisa emmotoka wabere emmotoka ezaalema okusasulwa mu bonds olasobola okungamba jangu ginone okole mpola I can manage. Kati omugagga ayagala okutegeera nti emmotoka bw'obeera ogiggyeyo olunaku ebeera eta ssente meka kozi togenda kuggyayo mmotoka Juston ejje ku kkubo ya bukadde 94 ate buli kanaku omugagga afuna ennusu 7 okitegeera eba eyingiza ssente nga meka olunaku. Mmotoka ng'abamanyi business oli asobola okugamba wiiki 45 oba 40. Yes, givaayo bw'oba oli mupambanyi kuba nze madamu ndi mupambanyi bwe mba ngifunye of course mu field yange eyinza obutamala bulungi kitegeeza mba nina okufunayo n'emirimu emirala egattako egya Kasasiro gyennyini nesobola okukola ki okugyayo ssente okutuuka bwe nendilajinga kiri ekintu kubanga nsobola n'okutuuka nensaba ebitundu ebirala for the purpose of employing other people. Yes. So kati oluvannyuma omaze okufuna omulimu buli kimu kiteredde waddayo maama wo n'omukubira ku simu? Namukubirako ng'amaze okufunayo ku mulimu ng'afunyemu kasente ng'amusindikiddeyo kasente but saamugamba omulimu gwenkola naye kyenamugamba nkola mu KCC. Until today tamanyi mulimu? No, naddayoko like for 2 years. Yes, nenzirayo nemutwalira mugaati nensanga ne baganda bange but even up to now tibamanyi mulimu gwenkola newe kibamanyi nabagamba nkola mu KCC kubanga eri mu kyalo bw'obagamba okola mu Kasasiro bakusekerera bakirabanga azifu shegeera but here in Kampala it's a job and I'm doing well and I'm fine with my work and I'm so comfortable. Singa nyali sigwagala singa nyali namala cause I'm a youth tutera kubeera n'amalala nze Kasasiro nasooka mwesitulira even up to now bwe mbankola n'abaana mwesitulira nandibadde ngamba lwokuba nti nze ndi muvubuka lwokuba ndi boss sijja mukwatako kubanga nyambadde white
tekitegeeza nti simusitula Kasasiro bwebeera lunaku lwa field nange ntuuka oluusi bali batono mbalina okukwatamu nemuyambako. Yes. Bambi, you're so inspiring. Eh? I love hosting guys like him. Woba oli eyo nakugamba tofa na story yo jangu nsabe omukusangwa buli muntu najja n'abeerako ne byatunyonyola. Ngenda basibula olunaku olwaleero sigenda kulwawo. Ono ye Ronie Kasule ate nga mukozi wa Kasasiro. Ayagadde atulage ku mulimu gwa Kasasiro gutambula gutya. Nabaleeterako omukubi wa bulooka emabega kaawo asembatya gwe baali batwalira omukazi ng'avudde ku kyeyo n'ayingira bulooka. So tulaba abaami nga beewanise waggulu ku mmotoka eyo ne tubalaba nga bakyafu bazibu nga tetumanyi ebintu bino bitambula batya. So gwe omugagga ali eyo ng'olabye omwana ono Bambi agamba nti ayagala mmotoka. Agambye nti emmotoka bw'obeera ogireese eba esobola okuyingiza emitwalo 45 ewiiki. So abantu manyi gye muli ng'onoonya wooteeka ssente zo. Omwana wuuno asobola okukola ki? Asobola okuyambako ne mukwatagana. So kati akwagadde akusanga ku namba y'essimu ki? Namba yange Airtel eri 0708 560871 0708 560871. MTN is 0784 60 4882 0784 60 4882. That's my MTN. Then Airtel is WhatsApp. Alright, ngenda kuba mbasiibula. Ninako ate abantu abalala bengenda okugenda nkwate mpozi ate n'okwetegekera okusiibulukuka. Twatandise omwezi gw'amasalaso nina okubeera nga mbaddukako obulambalamba. Njagala okubatumirako mwenna abaana abali mu nnyumba ba house managers. Manyi nti ekiseera kino si kyangu, kiseera kizibu nnyo, kyekiseera mwe mukolera emirimu ne mbanga endogoyi kubanga Abawarabu mu kiseera kino baliira ddala tebeeriisaako. Musiba mutunula ne musula nga mutunula, naye tusaba Avuma akibayiseemu bulungi ate musobole okuba nga mukiyitamu. Abamaids abasinga ebiseera ebisinga ekisibo kibazibuwalira lwa nsonga bakola nnyo. Waliwo lw'otuuka nga mu butuufu ng'owulira enjala ekutta, omuntu akuduumira, okola odde eno weetala odde eri odde eri, osisa obundaazi, okuza omuceere, you know. So Bambi tusaba Allah ekiseera kino abeere ng'akibanguyiza ate okutuusa womunaabeera nga mukomawo waka. Mpozi g'omwana Kadama nkugamba ekintu kimu, kitofiira mu nnyumba. Funayo akasente osoma omulimu gwa barista, osobola okufuna omulimu ogw'ebbeeyi. Osobola oyiga okola cake, osobola oyiga okola coffee. Gino emirimu eyo Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Dubai, mirimu gisasulira ddala akasente kalungi nnyo. So tonyooma bw'oba oli Uganda ogenda sanga ba Roast Coffee Academy awo Kenjoyi supermarket okugirirana enajjana nkumbi. Waba oli Abu Dhabi ogenda tusanga ku Airport Road Al Wahda Mall. Waba oli mu Dubai twakoze branch mu Dubai ku Fish Roundabout. Beera ng'otukubirako kasimu bulambalamba osobola okuba ng'omanya ebisingawo. Ngenda kuba mbasiibula olunaku olwaleero. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Mutufollowingeko ku mitimbagano egy'enjawulo. Kwe tuli ku TikTok, ku Twitter, ku Facebook, ku Instagram na wano ku YouTube. Omupyanyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Ngenda kuba mbasiibula nti mweraba.